Ebola afuuse Ebola nkimanyi bulungi nnyo nti Kadaama abadde yeeteekateeka okomawo waka. Boosi we yatandise dda okuba nga akuwa obulango. Naawe yakomawo wano eno mu vacation nga weeteekateeka okuddayo mu bakama abookole ebintu bizibu wadde. Saudi Arabia yaggalawo simanyi bamwakitegeera. Mujjukira Uganda gavumenti lwe yavaayo n'erangirira nti tulina Ebola mu Uganda. Saudi gavumenti n'esira ensi zonna eza Africa. Ensi zonna eza Africa ne basiba ne bagamba nti tebaagala kulaba muntu yenna ng'asala okuva mu Africa okuyingira Saudi Arabia. Simanyi oba ekyo mwakitegeera. Era mu piriyodi eyo waliwo Abawarabu abaatandikanga okubagamba ennyonyi tezikyatambula, Ebola ekiriki tebakiriza nnyonyi kutambula. N'abamu kati mutudde nga mwali mumaze n'okufuna zi air ticket ennaku ez'okudda eka zaabayitako. Kati wenjogerera bino mukwano gwe olwaleero oba oli mu America oba oli UK oba oli ludda wonna w'oli kati byenjogera si ya Saudi yokka wabula buli muntu yenna ng'obadde oteekateeka kukomawo Uganda ng'obadde wagenda kuteeyo. Bw'onoobanga mukwano tokoze kye ngenda kugamba otuuse okuba nga tugenda kukomawo waka mu budde buno oba ennyonyi okukuleka kweyaka oti nga tujja kwetaagisa okugula tiketi endala, bw'ali mu kiyumba nga tujja kuba nga tukwetaagisa bakoma abo okukusitula bakuzeeyo mu kiyumba ogira okakkalabya emirimu. Gwe yakomawo wano eno mu vacation naawe kennyini otuuse okusigalira oleme kuddayo oba tiketi yo munnange etuusa okuba nga ennyonyi ejja kukuleka nga babboosi bo balina kugulira tiketi ndala oba ng'olina okuba nga weegulira tiketi endala lwa nsonga y'Ebola. Bannange ensonga erabika eri siriyasi. Ensonga eri siriyasi ey'Ebola. Ngenda kuba nga nkunyonyola ki ky'ogenda okukola era kyekyetaagisa okukola gw'ayagala okukomawo ewaka ate naawe ayagala okuva wano Uganda okuddayo ngenda kuba nga nkulagirira. Naye okuzaako emabega katono era Uganda bwe yalangirira ne bagamba tulina Ebola mu Uganda, America nayo neekansolinga visa nga tebakyakkiriza muntu kusala kuva mu Uganda kuba nti ayingira America. Alright, katugende mu kiki ky'olina okukola gwe eyamazako kontakiti yo weetaaga kukomawo waka oba wakomawo wano Uganda weetaaga okuddayo okuba ng'ogenda okukola ki ky'ogenda okukola. Nga sinaba kugendayo ansooka okubategeeza nti nina Airbnb abalungi, ennyumba w'osobola okuwummulirako bw'ekuba kyeyokomawo mu vacation, teyagala genda mu kyalo, oyagala obeereko mu mbeera eya luxury. Munnange oyinza oba toyagala kuddayo genda mu kyalo kubeera mu kasiisira ka maamawo n'ogamba kangende nsobeka ate mu fulaati mbeere nga embeera y'obulaya munnange tetuuse. Nina ennyumba ezo ojja ne kuba nga tuusa olunaku $5,000 ate owa wiiki 7 days ojja kuba nga osasulako ennaku 6 olumu mba ndikuwasofule. Kati gwe ow'omwezi tuteesa ebbeeyi ebeera nnungi nnyo nnyini ddala. Osobola okuntuukirira ku 0708353267 gwe ayagala Airbnb kati oyongereyo. Kaakati mukwano gwange eno ye foomu gye nkugambye nti kino ky'ogenda okukola gwe ayingira Uganda oba afuluma Uganda. Bw'obanga mukwano foomu eno nga togijjuzza togenda kukkirizibwa kuyingira Uganda oba togenda kukkirizibwa kufuluma Uganda. Nsazeewo nkuyambe. Foomu eno osobola okugijjuliza ku ssimu yo era gwe atosobola kubijjuliza ku ssimu weekuumireko ngenda kubuulira foomu eno ogenda kugiggyawa awantu awagenda okwanguyira nga togijjuliza ku ssimu ogenda kukola otya. Kaakati foomu eno nga bw'ogiraba olw'okubanga nti bino ebisooka waggulu okuva ku namba 1 eyo personal information ojja kubyejjulizaamu. Sigenda kuba nga mbikuyambako naye nina paati gye njagala okuyambako nnyo okutandikira ku namba 3 ogenda kuba ng'olabawo mu maaso awo wessaayiyagadde okole ensobi yonna. Wabula gwe atamanyi Luzungu mukwano oba ng'ogenda gijjuliza ku ssimu ofuna omuntu amanyi Oluzungu. So eno ye foomu yaffe nga bw'ogiraba, yes ndowooza ogiraba, ye foomu gy'ogenda okujjuza. Si nzibu nnyo yakujjuza era omuntu osobola ogijjuliza mu ddakiika 5 ogenda kuba nga omaliriza okujjuza foomu eno. Okay, kaakati badde nkugamba nti gwe atamanyi Luzungu funayo omuntu amanyi Oluzungu akuyambeko. Gwe afuluma Uganda omuntu ayinza okukolera ettima
n'ogenda munnange pati gye ngenda okukulaga gye tugenda okujjuza gye njagala okuyambako n'ogenda nga buli kimu oteekawo yes kukakkana otuuse ku airport okusinziira ku bye wajjuza nga bakuteebereza okubeera omulwadde w'Ebola nga balina okusooka okukutwala ate basooke bakwekebejje okukakkana ng'ennyonyi ekulese. So funa omuntu amanyi Oluzungu akusomere mu Luzungu amale akuvunule mu Luganda omubuulire ansi entuufu akuyambeko. Alright, kati katutandike. Foomu eno tulina arriving ne departing. Departing eno ye muntu afuluma. Arriving ye muntu ayingira. Naye foomu eno yonna efaanagana omuntu afuluma n'omuntu ayingira foomu mujjuza y'emu. Wabula wano okulondako nti departing oba arriving kiyambako nti Ministry of Health nti bw'ebanga etandise okola okunoonyereza okugeza ennyonyi gye waggiddeko baazuddeko omulwadde wa Ebola kijja kubayamba mangu nnyo nti eno ennyonyi bano baali bayingira nti bakunoonya mangu ba ne bakutulesinga wooli okulaba nga bakutuukako balawo baggwe tewakwatibwa Ebola. Alright, nti ono yali afuluma departing yali afuluma ono arrive yali ayingira kibayambako okutulesinga. Alright, tugende mu kujjuza foomu yaffe tetugenda kubaawo. Foomu eno tugenda ku number 3 wano wenjagala otegeere. Number 3 bakubuuza nti how you feel? Owulira otya? Ne bagamba in the past 14 days have you had any symptoms such as fever, cough, vomiting or bleeding? Ti mu nnaku 14 eziyise obaddeko ko n'obubonero buno okugeza omusujja, ekifuba, okusesema oba okubleedinga. When we talk about bleeding kitegeeza oba either bleeding omusaayi okuva mu kamwa, mu nnyindo, mu matu, omulwadde w'Ebola omusaayi gufutuka buli wamu. Kati bw'obanga yes teekawo yes, bw'eba nedda ngenda ku no ko ne wali no. Kati bw'okonda ku yes kweno number 3 bajja kuleetera wano olondeko ki ekibadde kikuluma, musujja, kifuba, kuddukana obiteekewo. Bw'eba no leka mu no. Tugende ku number 4. Number 4 ne bakubuuza nti in the past 21 days were you in close contact with anyone who had fever, bleeding or who later died unexpectedly? Nti mu nnaku 21 eziyise waliko ko n'omuntu nga mulwadde wa musujja oba nga ableedinga oba n'afa ebintu ebitategeerekeka, waliwo baddeko ko n'omuntu n'afa mu nfa etategeerekeka oba omulwadde w'omusujja oba ableedinga. Bw'ebeera yes koona mu yes, bw'ebeera no koona mu no. Tugoberera bulungi? Oba olaba nkikola bulungi nnyo obeere nga okitegeera bulungi. Kaakati bwe tuvaawo n'osoma ewaddako wansi ne bagamba nti did you attend a funeral or help prepare a body for burial? Nti wagendako komu kuziika mwezi 21 days wagendako komu kuziika oba n'oyambako komu kutegeka omulambo guno okuguziika. Bw'eba ye gamba ye, bw'eba no gamba no. Mujja kwebuuza omuntu ategeka ate omulambo, omuntu afa ne bamunaaza ne bamuzinga. Kati bw'obanga mu nnaku 21 eziyise wagendako ko mu kuziika kwonna obanga waliko okubayambako ko mu kutegeka body eyo giziika, oteekawo yes oba nedda era leka mu no. Tugende ku question eddako. Did you visit or work in a hospital or clinic in an Ebola affected area? Nti wakyalako ko oba wakolako ko mu ddwaliro lyonna oba kiriniki ewajjanjabibwa abalwadde b'Ebola? If yes, koona mu yes. If no, kaleke mu no. Ne wane wasembayo, did you handle bad primates or bushmeat? If yes, gamba yes. If no, gamba no. Bwe tumaliriza okujjuza foomu eno bulungi, kaakati mukwano bw'omaliriza okujjuza foomu eno bulungi
ogenda kutunula wansi wano w'ogenda okuceekinga. Ogenda kubanga olabawo ewali ekigambo nti yes, awo wenteekenze. Ewali ekigambo nti I declare that the information above is true to the best of my knowledge. Namo ne kateekinga. Bwe kamala okuteekinga, then n'otunula wano wansi ewali ekigambo submit declaration. Kaakati n'okoona mu kigambo ekyo submit. Bw'omala okusabumiitinga, eyo foomu gy'ojjuza egenda butereevu ku Ministry of Health. Bagenda kukuweereza koodi oba message eyo oba koodi gikuume. Gwe bw'ona ogenda n'otuuka ku airport, ojja kubanga munnange obalaga bulazi nti nze namaze okujjuza. Wabula nabagambye nti foomu eno bw'obanga tosobola kugijjuliza ku ssimu yo, ogenda kugisanga wa? Foomu eno ojja kugisangawo ku ntebe airport. Ku airport ojja kusangawo foomu eno, bajja kugikuwa ogijjuze. Naye foomu eno okugambye nti etwala eddakiika nga 5 oba 4 okuba ng'ogimaze ogijjuza. Kati gwe atamanyi Luzungu mukwano, funayoko omuntu amanyi Oluzungu akuyambeko okusomera n'okuvvuunulira mu lulimi lw'otegeera, then gwe omubuulire ansa abe ng'ateekinga oba ng'akugamba ekyokkola. Leero luno aba airport kabakole ssente, Katonda wange. Bagenda okujja ku bakadamba 10,000 okujjirizaako. Mpozi n'ekirala bannange mutambuleemu ne peeni. Mugenda kubutaabutanira ku airport wali okukakkana ng'odireyinze foomu oje ekulemye n'okujjuza oli awo obutaabutana ne peeni toyina, kukakkananga ennyonyi ekulesse. So okuziyiza ebyo byonna oba okwewala ebyo byonna tambula ne peeni yo, gwe atagenda kusobola kujjuliza ku ssimu yo. Bw'ojjuliza ku ssimu yo kikuyambako nti w'otuuka ali oyitawo buyisi oba owaayo just documents endala ze bakusaba era ze tutambulirako bulijjo muzimanyi. Naye nga wano we bagamba foomu wajjuza biki ng'obagamba najjuliza ku ssimu, ng'obawa emmesegi oba koodi gye baakuwadde ng'ate oyitawo. Gwe agenda obbijjuliza ku airport foomu bajja gikuwa, kubanga tewali ayingira, tewali afuluma nga tujjuza foomu eno. So kyekyo abalungi bange, nsuubira nti vidiyo eno walibadde osindikirako mukwano gwo gw'omanyi eyakomawo wano e Uganda mu vacation ateekateeka kukomawo ku kyeyo, munnange aleme kutuuka ku airport nga zamugamba tabimanyi. Mubeere updated muyambe ku bannammwe. Omuntu abeera wano mu Uganda nga tamanyi bigenda mu maaso kyokka ng'agenda kutravolinga. So muweereze vidiyo eno ne munno gw'omanyi nga munnange ateekateeka okukomawo e Uganda, tatuuka ate n'agamba nze nga sibitegeera, n'alaba nga bamuzze eno bamuzze eri. Mwegendereze bye mujjuza. All right, Mukama bankomere nnyo, mwiraba.